kunzikiriziganya n'eggwanga erya Isirayiri emaleewone ekibambulira ky'abasajja abafirisuuti n'abakazi n'abaana mbwolwo babasitule babajje mu Gaza balyoke babatwale mu South Sudan Juba eyo gye baba babeera. Kino ekibangirizi kisigalirewo nga Isirayiri ekitwala mu ngeri nga bweteeseteese okumala ebbanga eddene. Kakati okwogerezeganya okwo kutegerekese nti weekuli newankubadde ng'oba oli awo ebikulimu bikyali byakyama naye kwo kwategerekese era Deputy Foreign Minister ow'eggwanga erya Isirayiri Sharon Haskel yatuuse mu ggwanga erya South Sudan amala asisinkana abakulu saidi awo ebigambo babyogere okutuusa lwe binaggwa. Munonya mpuliriza wetwogerera ng'olutalo lugenda mu maaso munda mu ggwanga erya Palestino lwannanda lw'e Gaza awo ewali abafirisuuti era nga kyenkana wetwogerera lukunukkiriza myaka 2 Isirayiri bwe yali eyingira mu lutalo luno kubanga obutategeragana bwabwe bumaze ekiseera nga weebuli ebyo bimanyi naye okuviira ddala mu mwaka ogwa 2023 omwezi gwali gwa 17 abasajja abahamazi bwe beesuula mu jjolume ne bagenda balumba eggwanga lino erya Isirayiri ne balikuba awabi oluvannyuma ne bakuulita n'abantu abawera kyokka nga balese bassa abantu abasukka mu 1,200 mu ggwanga erya Isirayiri. Mu kwanukula Benjamin Netanyahu yasalawo ne basitukiramu ng'eyategwa ogw'ekyuma gwe bamutego bagende beesasuze ku ekyo ekibakoleddwako gy'emyaka egyo egikunukiriza mu 2 gye nkugambye nti olutalo nga Isirayiri efutiza abahamazi mu lwannanda lw'e Gaza emyaka 2 gigenda kuwera. Kyokka bwe baali bajja mu nsonga zino Benjamin Netanyahu yalayira naga nti ekimuleese mu lutalo luno obutafaanana n'entalo zazaalwana mu kyondo kya Buwarabu awo azze kusaanyizaawo ddala abasajja abahamazi abo balumbaganyi ng'empalaata y'embuzi naga nti azze kubasaanyaawo mu buntu n'okubasangulira ddala ku maapu y'ensi yonna era kyenkana n'okusaanyaawo abafirisuuti mu ngeri ez'enjawulo. Wetwogerera okuva olwo olutalo lwe lwatandika okutuuka olwaleero abantu abakatugumbulwa Abayisirayiri bano Abayudaaya basukka mu 60,000 nga kakati n'ebikyasengyeyo obanga emmundu eganye okubamalawo kwe kubatunuza mu njala gw'omuyise yebeeba bayambako. Ekyamazima naye ssebangi enjala eyo gy'olaba ate nga byakubeerana enjala bwetta n'abalwanyi ba Isirayiri ejje lya Isirayiri Defense Forces ne limala liyamba ku njala kubanga wakati mu kukuŋŋaana okufuna emmere bwe babanga beeteekateeka okugifuna bali mu layini bagumbye buteewantu wone waba bakuŋŋaanyiziddwa balyoke bafune emmere ate amagye ga Isirayiri awo gabasangawo era gatugumbudde abawera mu nteekateeka efaanana bwetyo. Kakati bw'otafa ssasi ate waakiri ofa enjala gwatiddeyo era n'ekukalakata mpaka olubuto ne lukudda ku mugongo okukakkana ng'ovudde mu bulamu obw'ensi eno. Obwo bwonna bukodyo obwagala okwongera okutegeeza ensi okusinziira ku batunuulizi b'ensonga zino ez'olutalo n'obutategeragana wakati w'Abafirisuuti n'Abayudaaya bulagira ddala nti Abayudaaya ekifo ekyo eky'olwannanda lw'e Gaza ne West Bank kyenkana okutwaliza awamu baagalawo. Kakati mu ngeri ey'okubafutiza bazze babagobaganya mu bifo eby'enjawulo mu kitundu ekyo nga babagoba eno ne babasindika ate gye bagenda obbattira baba baakatuukayo bino bibaddewo mu lutalo luno lugenda mu maaso n'olwaleero baba baakatuukayo ate nga Isirayiri ega nti naawe omuveewo kwe kuga nti Abafirisuuti babonyeebonye okukira embwa enjeru anti ne bwe kuba kwa mwezi era bagiraba. Kakati mu kubonaabona kuno ensi n'ekalala nevaayo negaana ebikolobero ebifaanana bwe biti naye newankubadde amawanga gavudde ne gakola bwe gati era Benjamin Netanyahu tannaba kuwulira n'akamu n'akatono akyakaladde
ayongereza wakoma buli lunaku okulaba nga ayongera okwefunza olwannanda lw'e Gaza ate n'okusaanyaawo Abafirisuuti nga bwe yajja alayidde ng'aga nti Hamas abaamuleeta ateekeddwa okubasaanyaawo. Eryo lyetteeka. Kakati we bituukiddwa okugenda mu South Sudan ye Juba wano ewaffe. Eyo y'emu ku mawanga agakola omukago ogwa East Africa. South Sudan yonno yeekutula eri ku Sudan ey'e Khartoum. Kyokka nga n'ebyafaayo biraga nti Sudan ey'e Khartoum eyo emyaka mingi okuva eyo mu gy'olukumi Abayudaaya nabo bwe badduka ebibabo ebibuze bibagwira entakera mpaka okutuukira ddala mu 1970 awo lwe bakomye okujja nga basengukira mu Sudan abo Bayudaaya. Kakati olw'okuba nabo baboggozebwa ng'embwa ne bagobaganyizibwa mu ntalo n'entabaalo ez'enjawulo, laba nabo bwe basazeewo mu mawanga agamu gwe baagala okutwalamu Abafirisuuti nabo babonaabonereko eyo babawangalireko eyo ly'eggwanga ery'omuliraano eryekutula ku Sudan ey'e Khartoum. Kakati boogerezeganya nkubuulidde nti Deputy Foreign Minister Sharen yagenyiwadde munda mu nsi ey'e South Sudan emboozi baginyumye balabe weeyinza okuggwera. Kyokka nga bino bigenza okubaawo nno gwe omulungi ampuliriza nga Benjamin Netanyahu yali yasaba dda amawanga era agamu kugo n'aganyiigira. Yasabako eggwanga ery'e Yoludaani awo, n'asabako amawanga agali mu kyondo kya Buwarabu awo nga ne Misiri kweri. Bano baagaana bugaanyi, naye singa baali bakkiriza era nabo singa kino kyaggwa dda baali basabiddwa babeereremu eggwanga erya Isirayiri wakati mu kulikuumirako bano abanoonyi b'obubudamu kati abagenda okufuuka newankubadde nga ne mu nsi yaabwe abasinga obungi bali mu mbeera ya bunoonyi bwa bubudamu bakulidde mu zi campusi n'ebifaanana bwe bityo mu bifo ebikuuma abanoonyi b'obubudamu. Naye kaakati bagenda okubajja ku mutendera ogwo singa kino kinaaba kiyiseemu balyoke babatwale gye banaanoonyeza ddala obubudamu. Omusajja omukulu ono Benjamin Netanyahu yawuliddwa ng'ayogera nti ekimukoza kino mu mateeka ge yasoma ag'ebyentalo kino kikkirizibwa okusitula abantu n'obajja we babonaabonera ensi yonna bataddeko olukongoolo nti Isirayiri essa Abafirisuuti enjala nagati kaakati bwe baba nga bafa enjala ate ng'era be babadde bavunaanyizibwa ku ky'okubawanga emmere mwattu n'asalawo abatwale gye batagenda kubonaabonera eyo gye banaabalabirira ne bawona eno enjala gw'omuyise ebasakata mpaka okuwulira obubi. Kakati ebyo era bigenza okujja ng'amawanga mangi gasimbye Nakakongo nga gaga nti kino tekijja kusoboka. Onajjukire mabegaawo nzize nkunnyonnyola ensonga zino ne nkutegeeza nti amawanga naddala ago agali ne ku mukago ogwa NATO, amawanga aga G7 kyenkana 3 malambirira gavuddeyo dda okutegeeza nga bwe gandyagadde okulaba ensi ey'Abafirisuuti eyo Palestine nga nsi eyeetongodde, nga kino bakikola okwesasuza obukambwe Isirayiri bwetadde ku ggwanga lino eribooleddwa mu nsi yonna kyenkana emyaka n'ebyeya n'ebisiibo. Ensi zitunulira eggwanga lino ng'eritaliiwo okutuusa bano banene bano aba G7 okuli Bufalansa, Bungereza, Canada lwe baavudde ne bagamba nti Isirayiri bw'atatta ku bigere olukiiko ttabamiruka olwa UN olugenda okutuula mu mwezi ogw'omwenda mwe bagenda okwatulira ddala nti eggwanga lino erya Bufirisuuti lisaanye okubeera nga lyetongodde ku ggwanga erya Isirayiri era nsi eyeetongodde yina obwetwaze. Kakati bino wadde baabyogedde bwe bityo ne bibanga ebyeraliikiriza Benjamin Netanyahu, naye ate abakanye n'eddima eddala ery'okusitula Abafirisuuti kyenkana bonna abatwale mu mawanga nga n'okusingira ddala kati okwogerezeganya we kuli ye South Sudan eno eya Salva Kiir etuliraanye wano ku muliraano. Simanyi lwaki amawanga gano oba oliawo fe abanoonyi b'obubudamu abasinga okujja wano beereeta mu ngeri zaabwe. Genda okulaba abasajja Aba-Ethiopia abawangaalira wano, okyagenda okulaba Aba-Eritrea abawangaalira wano nga we bali, naye bonna bajja batoloka butolosi mu nsi zaabwe. Genda okulaba ab'e Congo kyategerekeseeko nno nti abantu abali mu miliyoni nga 2 bamaze okuddayo munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo we North Kivu, naye nga bangi kuba abavudde wano
kakati nti ekibazaayo okuba nti waakiri walabiseyo akalembeekereza newankubadde nga M23 ennaku ezo yakaladde n'eryoka ebattamu abawera nga 400 naye waakiri embeera eri yaddeko abo betukuumidde wano abakuumiriddwa mu ggwanga erya Tanzania, abakuumiddwa e Burundi, abakuumiddwa e Rwanda, abakuumiddwa mu Central African Republic batandise okulaba nga kyamugaso okudda okwaboobwe. Naye kye mbadde nkugamba nti amawanga googerezaganya n'amawanga ennaku ezo mbadde nkubuulira eggwanga erya Rwanda bwe libadde lyogerezaganya n'eggwanga erya America wakati mu nteekateeka America gyeyina ey'okugjayo abanoonyi b'obubudamu abali mu mbeera ey'obumenyi bw'amateeka nga gye bayingiriramu munda mu ggwanga erya America era bamaze okukanya nti wakiri abawera 250 awo be banaatandikirwako okugenda mu nsi ya Kagame wano e Kigali nti batandika okubeera awo nga Rwanda we bakuumira. So nno si kyabwereere bateeseza bagenda kufuna omudiddi muyitirivu okubakuumira awo. Kakati embeera eyo yonna fe oluusi nyawo tetutuukako. Laba Benjamin Netanyahu naye bwagize n'agenda e Sudan ekireetedde amawanga okulowooza nti kale yandibadde kale alowoozezza nga bwe yali agenda e Yorodani, e Misiri n'amawanga amalala agali mu Koweri nti eyo omuntu asobola okubeerayo. Naye ab'e Sudan beeremeredde bo bennyini toyina kyolya ng'ogula embwa. Sudan we twogerera olwaleero y'emu ku nsi eziri ku minkekeero ezituze ey'olukugunyu ezitateredde ku lw'ebyokwerinda n'embeera embi ewangaalirwamu olw'entalo. Obukulembeze bwa Salva Kiir bugugulana n'omumyuka we Riek Machar. Kakati olutalo lubindabinda era bwe twogera nga Riek Machar mwanange takyalabikana mu bantu. Kakati ng'ojjoositula abantu ng'obajja eno ng'obatwala eri ye kikkirizibwa. Omusajja Benjamin Netanyahu agambye nti kino ku mateeka g'amanyi ag'ebyentalo kikkirizibwa, kituufu n'okuteekwa kiteekwa era bagenda kukikola balyoke balabe. Ayogedde n'aga nti ekyamazima Benjamin Netanyahu agende ayagala okutuukiriza ekigendererwa n'ekirooto kya musajja mukulu Donald Trump. Kati ali mu kwetegekera obugenyi obugenda okubawo olunaku lw'enkya Donald Trump ye yavaayo n'embeera n'ateesa nti ekifo ekyo eky'olwannanda lw'e Gaza kisaanye okulekebwa mu mikono egisobola okikulaakulanya. Bano abakirimu olwaleero abatalinaamu mugaso babatwale ewalala gye baba bawangaalira baliddanga ne balambula ekirambule oba oliawo ne bafunamu n'emirimu. Kakati bagenda kizimba kifaanane ebizimbe oba kifaanane ebifo eby'omulembe wonna mu nsi ebyogerwako nga bivaamu n'ensimbi. Kanve mu birango tweyongere mu maaso. Munnange mbadde nkutegeezezza nti omusajja Benjamin Netanyahu yayogedde ebigambo nti kino kyakola kiri mu mateeka ate ng'oggyeko amateeka ekigendererwa kya Donald Trump tayagala kife. Ayagala kirande mpaka gye kirina okukoma. Kakati ekirowoozo kya Donald Trump kyekyo bayagala abantu abawangaalira mu kyondo kya buwala bwabwe mu lwannanda lw'e Gaza baveewo ekitundu kino kisobole okukolebwako ebyo bikirina okukolebwako. Nakubulidde nga ntandika nti yalayira okumalawo Abahamas era Benjamin Netanyahu yennyini ye yayatudde ku lunaku lwabadde lwakubiri newankubadde ng'ensi South Sudan teyagitaddemu naye yayogedde ku mawanga ag'enjawulo g'agenda okukolagana nago okutwalayo Abafirisuuti bonna babajja abasukka mu miliyoni 2 n'ekintu babatwali mu mawanga ago olwo ekifo kino basobole okwongera okukyefuuza. Kyokka mu kubatwalayo yagambye nti okusengula kuno oba okusengula kw'abantu bano kwakyeyagalire. Abantu bakikola mu ngeri yakyeyagalire newankubadde gw'olabanga be bali mu kukaka naye eno yenkola eyakyeyagalire nti kubanga singa enkola eno emalirizibwa nga waliwo abasigadde mu Bufirisuuti awo mulwannanda lw'e Gaza abo bagenda kukubwanga misota. Bano abanaaba bagenze bajja kuba bawonya ekibabu. Kyokka mu kuwona ekibabu abanaaba beesigikiriza be bagenda okukiwulira ng'era ateebereza nti Abahamazi bateekeddwa okuba nga tebajja kusituka kuva mu kitundu ekyo kugenda we babaagala. Olwo nno balyoke babakube kiri kye yatandikirako ng'atandika olutalo luno kimale kituukirire mu ngeri nga bw'akyagala kubanga wajja kuba ategedde
ndi agenda bakuba abasanyeewo abajje ne ku maapu y'ensi eno nga bwe yaweera olutalo luno nga lutandika. Bino nno byonna amawanga n'ebitongole ebirwanizi by'eddembe bwe babiwulidde ne bagamba nti ntayi mwami Benjamin Netanyahu ojja kudda yiiri mbaale, togenda kukola fujjo ku banno ng'olowooza nti ebyo by'okola bye birimu ensa. Nti bino tagenda bikola. Jjukira amawanga gamutaddeko olukongoolo, buli avaayo ajja ayogerera ye okulaba nti waakiri asazaamu ebirowoozo nga bw'abirina. Sudaani baawulikiseeko musajja mukulu Riek Machar newankubadde nga yagaanye okwogera ebituufu ebiri ku nsonga eno, naye yagaanye nti tayinza jjogera kubanga teyina we yatuuse. Naye ng'ekituufu kiri nti ababadde batunuula nga balingiriza mu bumooli okusinziira we bali bakizudde nti okwogerezeganya kulinako we kutuuse, naye buli gw'okibuuza akyesamba. N'eggwanga eri Amerika bwe baabitegedde era baababuuzizaako bannamawulire aganze nti ensonga za South Sudan n'eggwanga erya Isirayiri zo ziri ku ki, nti tuyinza kwogera bitannatuuka tebyetaagisa. Naye waakiri gwe kasita okitegedde ng'osinziira mu World Report nti ne Sudaani, South Sudaani naye ensonga gy'eri ey'Abayisirayiri.